Una abyekoledde ku live Rema Namakula mwina maaso awo bijja kunyuma nga namwe mbyerabiddeko Choze ni Becky ne Dictator Amiru nabo mbayina mbitiibwa ex wa Alex Muhanji munange bamujjedda ku lujja ensonga za Alien Skin tezinnaba kugwa mugamba mutya mwasiibye mutya asubire muri bulungi ng'enkola yaffe basaba video eno mugipere like era nesaba gwenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Excellent mukwano subscribinga era ongene mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo munnange yono omwana waffe wa covid olw'okusaba kw'abangi Choze ni Becky Dictator Amiru mutulage ku mwana lwaki tumwagala tulaga ku mwana afaanana bubi biki wamanga womanyi bajjaji babuno bo nga baagala ekintu bakumiramu ddala omuliro munnange lubadde olwo Choze ni Becky ng'omwana akolaki nga mpostinga olunaku lw'ejjo nga mutulaga mbitiibwa ne maama omwana yafaanana Dictator Amiru omwana yafaanana kitaawe asanyujjerera ate bibiri mu sides ate bwe mbankuzizzaako eno ewa Prima kw'otadde ne Epas munnange twasooka ne tugamba nti ba video osanga abadde bakwata video naye munnange si video ekintu ate bakitadde ku level ya waggulu nnyo era nga bwe njogera ssaawa zino Alex Muhanji munnaye gaakaaba gaakomba olaba olunaku lwaleero ku makya munnange era omuntu yenna nawe oyagala omuntu ate munnange Epas yagenze Prima gy'akolera ku banange namusurprisinga kugamba ekyabaddeawo obuhaaga bupeeke biki banange simayira kumanya bakati ekyebuzibwa Epas ayinza obutaddamu kuyimbira mu minisito kuba baaba ex banange nawe awosobola okumbuulira ki ekigenda okuddirira naye maama nga ye ex bamutudde dawama temundawo okwekwatakwata olaba nga ye ex wezaawo tekwagala ate biki tuddemu yeegayirira teyeegayirira ate n'ofunayo omuntu abyanguya omwangu munnange bagamba n'ennyonyi enkeze yerya omusirimanyi so olaba omuntu ajawo ogamba akuzza bwemu bbiri funayo omuntu ate ali siriyasi nekwamafumali ku Suvie News tukwagaliza bisinga wakuba ate ye munaye mwana muwala Neira Ali avuddeyo n'akawangamula n'agamba mbu ye ekyali kyamulemesa obufumbo mputu munnange nga yayina emputu kwegamba nga ebula nakumuwunyako buwunya naye munnange atuusa akaseera n'agamba kimala baddiya gwe wenna ali ready abadde amwewulira kekano akaseera munnaye ndowooza kati emputu tekyaliwo yagenza awuli ayagala kufumbira kubanga tumanyi bulungi nnyo ekitiibwa ky'omukyala gye buva ne gye buguma olina okuba ng'oli mukyala mufumbo newoba ng'olina akasente munnaye kaweereramu ddala naye era nga tolina mufumbo amannya agakuyitibwa tegabeera malungi nakyeyombekedde ebinnyanya weebityo ebikola ki ebitategeereka naye munnange Neira Ali agamba ekimala baddiya gwe wenna bulijja neepikira jangu ate obe ng'onneewangulira Rema Namakula muyina maaso wano namwe kyetaagisa nga mumwerabiddeko ate tweyongereyo maaso n'agaleero banange nakanka kajangu nako baliwo abaana bambi ngabo nono mwana shamye Dubai era yabaddeyo yatuyambye nnyo be bamutwabadde Dubai people ono nakanka kayiba hello how are you warahmatullahi wabarakatuh Ipanga sina kulisayo oba ummi okutolera Rema salamu omulundi ogwokuditudomulese finally assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ivoni nakamba wanje Iva leo tampita nakaka kofu okay Ivoni muzo muyimbi Hi Rema. Hi, how are you? I'm okay. How are you, Dad? Are you okay now? Hey, but just silly mood, Dad. At your pulida? Hey, I'm Kwano. He look beautiful. Thank you. Supporting Nudo. Thank you for pushing on Dubai show. Bampade. Rema, thank you so much. Eva,
definition of a true friend. You people, engeli jamwe yagala mubanayi. Smile na kumanya. Nayenga if I will be back, they can never have abantu about support is kuba singa sibo, singa mnaite tuache kids maybe. Awo nno munnange n'omuntu akuwagira obanga omufiisizayo kale n'ojja n'onyumyamuko naye munnange amaanyi go agafuulira ddala ate ageeyongera okuwagira munnange Mickey Simu Stefani oluvannyuma lwa mukwano gwe Deire Yugi okuleeta girlfriend we mu Uganda ate munnange mulowooza Mickey Simu Stefani naye tali kaweefulu wa kusaba mwana muwala ono hala ajje mu Uganda bannaye kambateereko ka vidiyo naye naye omuwala akkiriza agenda kumala mu Uganda weeks 2 zokka z'agenda okumala e Uganda kambateereko ka video namwe bisolo byerabirako. For how long are you planning to stay? Only 1 week. That is enough. That is okay. Yasamire erigwezo sente nyingi sebo. Agali na million esatu. Ati nakubiri kasula mu hotel olumalawo katukatwala ekibuli ewatoko. Kasule ewatoko ekibuli mukataka. No problem. Yes. Only 1 week. Are you sure? Yes. No, please. I have money. I want you to stay for a whole month. Yes. Because I think something about I'll tell you something about our traditional. In yes, summer, please tell me. Yes. Yeah, in summer we have a lot of wedding, a lot of celebration, and Good. we have to travel with family. Very good. Very good, please. Yes. So 1 week? Yes. No, please. You're hurting my feelings. 1 week is too small. 1 week? No. 1 week, no. She's not going to spend anything on your money. You're not going to enjoy my money. Please stay for so long and enjoy my money. You have to take her on vacation. At least 2 weeks. No, at least a month. A month? Oh. You want 1 week? But 1 week is because of my families. He will kill me. 1 week? Are you sure? Can't you add another week, at least 2 weeks? I will try to make it 2 weeks. I will try to make it 2 weeks. What? I'm going to try to make it 2 weeks. No. No, it's okay. 1 week, good. 1 week is okay. Don't force. Don't force. 1 week is okay. We don't want your family to be